kali waliwo n'abapasita boolaba nga nabo balina abasirikale atuuka wali eri n'amaana okukola surveillance kati oli muntu wa Katonda era ogamba abantu Mukama yakuuma lwaki otambula ne mmwe ako bamaffe waliwo omusajja bamuyita Kayinale omusajja oyo yalinganga ng'omulalulalu naye lumu yatusanga nga tulya emmere kunabweru twali tulya olujjuliro olwo n'akyama kati waliwo muto wange n'agamba tudduke wa n'agamba kati ate ono omugenyi mukulu kati ono ere resistinga n'amugamba esowani eno Kayinale yagenda okuliiramu olwokuba nti yali amulaze nti tafiitinga kugamba okuva olondooza n'afuna ekyokuyiga nti buli muntu twenkanankana tekiba kitalo nnyo era n'atulaawo n'alya emmere nekola ki ne tulya ffenna naye nga omuntu akusanga agamba naye waliwo abagamba nti ate omukulembeze yenna alina okuba nga ateekawo kibayita olukonko n'abantu nti bamutye kakati ebyo nkugambyeko nti abantu bemenya buli wobeera nga olina bakanyama otambula ne bakanyama abo tolowooza nti no banywa bunyi mazzi kuva waka n'anywa amazzi gawo kaka n'atambula n'asiba olunaku nulamba nga ali naawe awekera mukulu abantu abo basfandinga kati kwekuyita okwemenya nti ate oluwotekako abantu ngaabo abantu batandise okudistancinga naawe agamba tewaayi omuntu walijja nga ali yekka tulimutuukirira kakati lwaki nga wetekako olukomera bwe tebakutuukirako kati toli minisita toli president toli ani abantu abasinga security bagenda okutekwetekako security bo kenyini nyini beekoleretinga abalabe sojesaako wewe kuleetiza abalabe